Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama eri abo bafunye ebirungi abafunye okusomozebwa okw'enjawulo namwe tubasaasira byongera okusaasira abantu abalina abaabwe abayoolebwa mu bikwekwete bigenda mu maaso. Owen nabaddeko ku kkooti e Mukono nendaba obungi bw'abavubuka abayoolebwa nga bayingizibwa amakomera. Wabyogerako wiiki ewedde. Nenakuwala nnyo nti kibi nnyo abavubuka ng'abo abaali badde productive ate kakati tubakutte tutte mukomera ate ne mukomera gye tubatwala obuvunaanyizibwa obw'okubalabirira bwaffe ng'eggwanga ate eno abantu be balinako obuvunaanyizibwa ate nabo tubalesettayo naye ng'ogenda otunula mu fayiro olabe emisango egibavunaanibwa ng'emisango girabika bagiyiyizaawo bamala kuyoola bantu ne balyoka batandika okugamba tukuvunaana bwa kireerese tukuvunaana kubeera twakusanze ozannya matatu oli kwegamba nti oli kireerese so nga ate twali tukkiriziganyiza okuggyako nga gye twava gye tudda twali tukkiriziganyiza nti amateeka kika ekyo ne pulezidenti n'akirangirira nti gaveewo kuba teriyo omuntu abeera awo nga yali yagadde okuba aido ffenna tukkiriziganya n'emirimu gyennyini tewali mpozi nga kyetugamba mbu omuntu agende yeesibire mu nnyumba ye abeere omu. So ekigambo ekyo tekikoze bulungi weewaawo waliwo obumenyi bw'amateeka naye nga bwe nagamba Owen mu mateeka tugamba nti waakiri olekanga abamenyi b'amateeka 99 ne bagenda nga tubabonereza okusinga okubonereza omusajja omu atalina musango. Ekintu ekirala kyekigambo kya NEMA. Wiiki eno yonna mu bitundu eby'enjawulo NEMA ekoze emisomo egy'enjawulo wane Mukono nabadde mu musomo nga tuli kugamba nti tuze ne 5-year development management wetland management plan 5-year wetland management plan nga batubuuza ng'abakulembeze biteeso ki bye tulina okuleetamu. Naye era twamaliriza ffenna nga tukkiriziganyiza nti ate government the state yate ye biggest encroacher ku wetlands. Naye ate obukambwe obukozesebwa olwaleero ndabye ekifaananyi ky'omusajja akolewa IGG n'agamba bannange kale mumpe 21 days ndabe gye ndaga naye ngolaba abantu baleese ekimotoka kiri kigunduuza ennyumba bakikoona bannange tetuganye amateeka galina okukwasibwa ne pulezidenti nga bwe yagambye tetuganye n'entobazi tuzaagala. Ne ekinewunyisa Owen ng'eno abo abantu bwe batyo babasindiikiriza ate bo bano abajjuza entobazi abakyayina oba bannaffe be bayita bayinvesita bo tebasazeeko eri ebyuma ebiri mu kujja omusenyu mu nnyanja Nalubaale bikyatokota. Kale Honorable katusabe wabeerewo obwenkanya mu nteekateeka eyo eya NEMA gyegenda mu maaso. Kankweyo ekyokulabirako. Era Honorable kkiriza ndowooza olwakadde tugendeko ku nsonga zaffe ez'olwaleero. Nga maliriza kweyo ensonga nzikiriza ku lwa banna platform njigguse nti bwe kuba kukwasisa mateeka gakwasibwe kyenkanyi. Ekirala nze mbadde nsaba gavumenti domba ali awo atuula mu Seekewa tuteekewo omutemwa abantu entobazi tuzibaguleko okusinga okubasindikiza kubanga ne bannansi bafunira we basula ate nabo obuvunaanyizibwa bwabwe. Weebale nnyo Honorable Dombe ensonga agiwulidde bulungi. Njagala kutwalako wano mu ggwanga erya Kenya obwegungo obwatandiseeyo engeri gy'obulabyemu nti ebbaga eryayisibwa erikwata ku byenfuna abanansi abaalaba nti ino ndimaliriza nga lyongeza bbeeyi y'ebintu mu ggwanga lino erya Kenya ne beegugunga nga wetuukidde wano pulezidenti yagambye ayimirizza odditeekako omukono okufuuka etteeka naye nga ate wetuukidde wano bano basusse ku kyebbago kati bagamba nti si byawo ebyebbago tebimala kati n'obukulembeze buveemu. Obwegungo bwe Kenya obwogerako kigwe nga munnayuganda ate era still as an MP ng'olaba kino era kyaviiridde eri mu Parliament. Watono ekintu ekiri e Kenya kumpi kiringa kyagala okufaanana ekiri e Uganda lwakuba ate ekiri e Kenya kyanjawulo
kwegamba ene Uganda president akomezaawo ebbago mu parliament ng'avunaana ababaka ba parliament obutate okwetuminkiriza ne basala ku miwendo ye gye yayagala sente ne bazissa ku nguudo ku malwaliro ku masomero mu constituency nti ezo zikiikirirwa ababaka ba parliament n'okusingira ddala abatuula ku budget committee. Ate Kenya abantu ba bulijjo bakayana ne president okussa obutassa mukono kuteeka eriyongeza emisolo naddala ku mmere ebiteeka omusolo ku gwe bayita omugaati. So ebintu bino byagala okufaanana naye enjawulo eri mu kimu nti Kenya abantu balina we batuuse ku exercisinga amaanyi kye bayita people power. Ate wano mu Uganda bannansi bakyetya newankubadde nga balina ebibanyigiriza kati ng'olaba bannansi abasuubuzi we baggalawo amaduuka okumala wiiki nnamba kyokka ate era ne baviiramu awo nti byonna bye beemulugunyaako mpaawo nnyo kyateekebwa mu nkola. So bannakenya engeri gye balinamukko ku nkizo tebannatuuka wawakanirwa naye waakiri batusingako ku bigero okusooloobako mu maaso mu kuba nti nno atika eyo namba 1 egamba nti obuyinza bw'abantu nti babuwulira. Kakati ate Kenya babakwase awasinga okuluma. Waliwo omunnabyabufuzi munnasoso scientist omu bayita Peterson Rogers yagamba nti bannansi osobola okubakomako mu kukaayanira eddembe lyani abaatufuga oba ani abaafuga oba ani abaafuga. Ekyo kyo balyagala eryeddembe abantu balyagadde okusalawo ani abaafuga nti naye basobola ekyo okukyeresa naye bannansi kye batasobola kweresa kati takikwata ku mmere kubanga tosobola bagamba nno so yagamba bwati you can tell people to keep quiet about politics but you cannot tell people that let's not talk about bread. So kati Kenya babakutte awasinga okuluma. So ba MPs bagenda odiisa nga tebalabye embeera eri mu ggwanga lyabwe wabaddewo okwesigula ku ludda lw'ababaka ba parliament era kati batandise kwejjusa ne bye baayisa bo bennyini. Ababaka ba parliament be bayiyeyo eggwanga okugaana okuwuliriza ababatuma ne bawuliriza president. Era naffe ke katego ke tugendamu okubanga kati ekiwandiiko kifulumye. Speaker Parliament adiiseyo mu luwummula atugambye ku lwokubiri lwa wiiki ejja oluwummula lwe yali atusimbise tubeere mupaka nga 23 Julayi atuyiseeyo tuddeyo ku lwokubiri lwa wiiki ejja tujjemu abantu bye baagala tuzeemu president byayagala. Bw'otyo bw'olowooza andi president ayagala bw'ati twazuula nga waliwo kye bali bayita over budgeting nga waliwo ebintu ebimu nga babitaddeko ssente ezisukkiridde awo parliament neekuŋŋaanya obuwumbi 9 ate era parliament obwo obuwumbi 9 bwe yakuŋŋaanya ng'egenda esala ku mitemu egy'enjawulo nedda zino nyingi ababaka ba parliament ne bagamba zino zigende ku luguudo lw'egindi zino zigende ku ddwaliro ly'egindi zino zigende ku gindi. Kati president agamba ne permanent secretary Lusinga Mwami Gobi ne minister wa finance nti parliament mwetuminkiriza ne mukyusa budget yaffe. President sente ezo azaagala kandabe Honorable Dombo bwakwanuka kamaleyo tujjeko obuwumbi 6 tubuweeyo olw'okusasulira ayitibwa investor Muhammad Aya obuwumbi 6 obumubangibwa banka ya South Africa. Kakati gwe bw'ojja ssente ku bantu n'ozizza ku bibyo gwe byolowooza nti nno their strategic planning ebyo bye byavuddeko palamenti. Era nze nsaba palamenti ya Uganda ereme ekkemebwa esigale ku ludda lw'abantu. In fact kano ke bakomezaawo budget tudde nayo tutunule emisolo gye twali tutaddeko emingi. Kale webale nnyo. Kasooka owulizeko Honorable Dombo kyakwano. Nali mumanyi ebbanga emabega we yabeerera commissioner mu parliament nga mukama wange ate erudda nga mumanyi ng'omusajja ali objective ali moderate ate ng'abantu bwe batyo tubeetaaga nti mu bukulembeze twetaagamu abantu naddala bwe baba mu bifo ebirinaanye omukulembeze w'eggwanga nga
balimu obwamuzanganda nga balimu obuteesigula kisukiridde kubanga obuyinza bwo tebubeeredde obuyinza bwonoona naye ate obuyinza bw'obukozesa bw'oba nabwo obungi ennyo ate bwonoonera ddala kakati kubanga tosobola kulaba ng'abantu bafa n'ogamba bannangera ekyo bwekityo kirina okubeera Kenya abeekalakaasi bafudde 23 sofa ate okusinziira leero ku byensomye n'okugoberera abantu naye kuleka bakyagenda namwo mu maaso ekyennaku ekyatandisenga okwekalakaasa kw'abannansi abatali bamativu n'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga ate kaakati kutandise okuteekinga foomu eri political egamba nti nno pulezidenti aveeko naye bwe nabadde ntunuulira baana ababyogera abo baba bavudde ku mulamwa bwe nabadde ntunuulira kankubule kino labo baba bavudde ku mulamwa bwe nabadde ntunuulira baani abayogera bino ate mwatusiye Raila Odinga oba ababaka ba palamenti abali ku ludda oluvuganya naye abaana abavubuka batudde ekisinga obuzibu mu kwekalakaasa kwa Kenya era okwekalakaasa ffenna kwe tulina okulaba nga twewala kuleme kutuuka mu ggwanga lyaffe nti kasita okwekalakaasa kuba nga tekukulemberwa bannabayabufuzi b'omanyi nagenda neŋŋamba era nkiddamu nti tusaana nga bannayuganda tuteese tufune eggwanga lyaffe emirembe nga tukyali mu mbeera nti no Domba atuula sayidi eri Namboze n'atuula sayidi eno nti naye bwe tutaakola ekyo wajja tuuka ekiseera ng'abantu abatuteekako dimandi tolina nawe obasanga kuteesa nabo nga ne bwe bagamba muteese gwe byoyogerako oba simanyi GDP oba twala tugende bo tebabikola ki nga bo tebabitegeera n'olwekyo nze ndowooza ekimu ekikulu kye tulina okuyiga mu kwekalakaasa kwa Kenya nti ffe abakulembeze abalina obuvunaanyizibwa okutereeza amawanga bwe tutaakole mulimu gwaffe abantu bajja kutuwamba the people will take over ekya pulezidenti okwanukula amangu nti akkiriza abantu abanatekinga over be baluwa tunuulira awo ebivudde mu census tugenda bituuka abantu 55 ku buli 100 baana bali wansi wa myaka 17 yes abantu 22 n'obutundu 7 be bantu 23 ku buli 100 baana bali wansi wa myaka 3 abantu abali waggulu w'emyaka 6 bali 5%. awo tugenda tuukawo honorable kaakati anti nkubuulira nga nkizaayo Kenya ekimu ku bizibu ebiri Kenya balina demographic figures ezaagala okutufaanana nti abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu ate enjawulo wakati w'abagagga n'abalina yeeyongedde obungi kakati abo tebalina kye bafiirwa gwe gy'oyogerera kugamba nti Kenya etegeka bino etegeka biri tebajja biwulira n'olwekyo nze kyendowooza nsiima nnyo gavumenti ya Kenya nti newankubadde mu kusomoozebwa okunene okukyagenda mu maaso egezezzaako okutambulira ku ssemateeka ng'ekwata ku beekalakaasi singa teyakoze bwe batyo singa waliyo emirambo mingi n'okusinga 23 ab'ebyokwerinda bakikutte bulungi oba kibavudde mu ngambye bagezezzaako it would have been even better ekyali badde better kyali badde palamenti kukola mulimu gwayo ng'ewuliriza abalonzi kyetaakola kyekyali badde kyajjawo bino naye kaakati ab'ebyokwerinda bagezezzaako okutambulira ku ssemateeka naye ffe bannayuganda kye tulina okuyiga muno nti nga naffe tulina abaana abavubuka bangi nga gaapu wakati w'abagagga n'abaavu buli nnaku yeeyongera
ng'abantu batuukidde ddala kubulwa pesidensi obaza abantu olina miliyoni 45 amayumba olina 10,000 ng'ate tofuddeyo na kikaaki ky'amayumba tulina osala amagezi nze n'eddombo ng'okwogera oba si kyo abantu abo abali oli owekitiibwa Kyagulanyi yajja mu palamenti n'agamba that if the people if the leaders fail to go to the ghetto will come to parliament. Era nze kyendowooza kyekiri Kenya nti abakulembeze balema okukola ku nsonga z'abantu kati abantu bazze mu parliament wabalabye abavubuka nga bagiyingidde balya mmere bakuba babaka bekuba bifaananyi bayonoona bintu bookya mayumba. Naye nammwe wano olumu Bannayuganda balowooza nti musalawo ebintu nga temubuuzizzaako kimala nga parliament. Exactly kyeŋŋamba Dombo nti ekifo ky'okwogera nga tukinagguka omusajja omugezigezi ayigira ku nsobi za munne ebiri e Kenya bisoboka okujja e Uganda singa ffe abali mu bukulembeze tetuwuliriza bantu kye bagamba ne tukola ebituufu abantu bajja tuwamba. Webali nnyo Honorable. Era otunuulira amawanga nga mu North Africa abantu gye bawambye zi gavumenti n'ebirungi ebyali bikoleddwa bisaanyeewo laba ekiri e Libya oba oli awo mu myaka gyaffe egy'obulamu nze naawe Dombo tuyinza obutaddamu kulaba ku Libya eteredde just because the leaders failed to go to the ghetto and the ghetto took over government. Megawatt komeza. Yes, koli. Abakulembeze ba Africa ffenna abali mu buyinza naffe abali mu opposition tulina okulekeraawo okutwala betukulembera for granted. Nti kubanga batuwadde obuyinza either as people in substantive government or as in opposition nti n'olwekyo ffe tufuusa ab'amaanyi okusinga bo kubanga abantu bagenze bakitegeera nti bwe babeera mu bungi bwabwe bafuuka b'amaanyi abavubuka baffe bakitegedde nti bwe bakolera mu bungi bwabwe babeera b'amaanyi okusinga ffe abakulembeze. Amabanja naddala China yayingiridde Africa wano nesooka bawa amabanja abakulembeze ne bagasaba mu ngeri yakyeyononere. Bw'olaba e Kenya opposition Raila yagenderanga wamu ne Kinyatta mu kwewola ssente zino ne Ruto kwayongereza nga kwegamba bakaanyiza naye ssente we baazireeta kirabika ne zitagenda ku mirimu gya kukulaakulanya bannansi naye ate ne gigenda ku kulabirira abakulembeze. Kakati essaawa etuuse ey'amabanja osasulwa nga abakulembeze bali bo sente zetwewola tezikoze mirimu zaaliibwa nga kye tulina kukyukira abantu tubajjeko emisolo eminene. Mwami Owen mu bajeti y'omulundi guno Uganda Revenue Authority mu kwekaka ennyo yagambye ejja kusolooza trillioni 31 naye twetaaga ate trillioni 34 okusasula amabanja nti sente zonna nga bwe tugenda ozikuŋŋaanya musolo tugatteko n'endala ze tuneewola okusobola okusasula ku bbanja sinakulimalayo ne kusasulako. Kati ekyo kitegeeza nti ate abantu tugenda bajjamu emisolo mingi naye ng'ate tetugenda bakolerayo wadde omulimu ogumu tugenda kuba tusasula maki mabanja. Kale huna bukanjye obulangu okwetamwa. Awo we wava okwetamwa era awo we tulina osalira amagezi amangu nga bwe nagambye nti omusajja omugezi ng'ali Uganda ayigira ku nsobi za munne Kenya taddaawo n'agamba ndi afe wano kiri bulungi tuwaayo ssente z'emyoga kyaggwadda. Honorable Betty namubuulidde okutandikirawo. Owen ojjukira n'agamba nti bano tebagenda kubala bantu balina figa yaabwe. Wabyogera wano. Era negamba nti ejja kuwaawo wakati wa 45 ne 49 million people. Amazima kituukiridde. Enamba yaabwe baagirina mu nsawo ne bagenda ne bakola ebintu bagijeemu. N'olwekyo okubala kw'abantu kuno engeri gye kwatambula nina n'okwebuusabuusa oba kwakolebwa ng'omuwendo oguvuddeyo gwe mutuufu. Mu bitundu ebimu nga mukono y'emu ku byo naddala wano mu Greater Kampala Metropolitan Area okubala abantu kwatambula bubi nnyo. Kale nga weewuunya n'okwewuunya nti ate bwe kuba kwatambula bubi bwe kutyo nze wano bampeereza abantu after 10 days ne baŋŋamba tusonyiwe
olowooza kyalo ki gye tutaabaze ne tubalondalondamu awo ku byalo Bukerere Kirowooza Setaawo Nantabulirwa ne baddamu ne babalaabalako ng'obuuma bufudde ng'abamu beedimye abalala badduse ku mirimu mu bitundu ebimu abaasoma obala abantu bwe kwatuuka okugaba emirimu si be baawa so okubala abantu ko mwalimu ebitaagenda bulungi kale weewaawo bazze n'omuwendo naye nze njagala gamba nti omuwendo ogwo twalifunye something better than that era ne pulezidenti agambye nti yali amanyi omuwendo gujja kubeeraawo nga 49.5 ne kale oguvuddeyo bulungi nkujjukiza n'abatuuliriza nti exercise eyo yagenzeemu obuwumbi bwa ssente 300 kyetusooka okubuuza oba ddala wabaddewo value for money ng'eyo tuvuddeyo ne tugenda ku figures zonna ezivudde ekitubaza abantu buli luvannyuma lwa myaka nga 10 sobole okubateekerateekera obulungi si kwagala bwagazi kubamanya nti bali luddawa tulyoke tugambe nti nno just for that ekitubaza abantu tugende tubateekereteekere era eyo gitololekedde ndowalaba emiwendo nkyayongera ogyetegereza naye njagala kukkiriza nti emiwendo gino gibuzeemu omuntu okugamba nti nno Buganda mulimu abantu abakola ebitundu 11 ku buli 100 ekyo sikikkiriza njagala kukkiriza abantu basukkawo ate ogenda okulaba nga waliwo areas ze bataddemu figures omanyi ebintu bino bifulumye kawungezi ka leero naye with time tugenda nga tweyongera okwetegereza emiwendo ekyo olabe nti nno emiwendo gino gibaddemu obutayogera mazima ng'okugamba nti Kampala n'emiriraano wano waliwo 1.9% anti bagibaliddemu one of the hard to reach areas oba kyazze kitya nti Kampala ne bagiteeka mu bifo nti ebyabadde ebizibu okutuukamu tegamba kubanga e Kampala wakubadde wazibu okutuuka ate eri e Bugisu mu nsozi eri abantu abagenda mu byalo nga balinnya amadaala gano amakomerere abantu bayimbuliranga abaze okubala abantu embwa bali mu bikomera kubanga bannayuganda bangi tebakopaletinga ng'era bagamba waliwo okwekalakaasa mu kubala abantu okwali okwekimpowooze nti mu bitundu nga Mitiyana neera ne mu bitundu ebirala bingi abantu bagamba nti mugenda kutubala mumale mutukolere ki n'olwekyo mu bitundu bingi abantu tebaawa ansa ntuufu natuula wano nga batubuuza nga ansa tesobola kuba ntuufu kubanga ebibuuzo ebimu nga biswaza mu nkola ey'Afrika ng'omuntu atudde awo n'abaana n'omugamba nti kale ku baana bano abatudde wano baluwa boozaalira ddala abantu bangi eyo ansa tebaagireetanga mu butuufu bwayo abasajja bangi ng'omubuuza olinayo ku maka amalala bwe gati waliwo abasajja bangi balina amaka gaabwe bw'omusanga atudde mu maka gano amalala tasobola kugamba mbu ye ninayoko ku maka amalala n'olwekyo waliwo obwetaavu obw'okusomesa abantu n'okubaagazisa ekintu n'okubamanyisa obulungi bwakyo nga tetunnakikola okusobola okufuna figures entuufu guno omuwendo gwe tufunye nze ndaba guli mu kuteebereza naye nze kati nsaba even ne mu kuteebereza okwo kati tuddeyo constitution egamba nti electoral commission ejja salanga constituency ng'esinziira ku bivudde mu kubala abantu kaakati tusaba okulonda kwa 2026 kulina okubeera ne constituencies ezireflectinga abantu gye batadde abantu gye baba bateeka constituency okusinga okugamba nti Nansana erimu abantu 800 naye erina omubaka wa paalamenti omu naye ate Kweni district erina abantu 1,010,000 katulinde electoral reforms zaba binabaayo ebyo no, this is obvious nkulaga Kweni district number erimu abantu 1,012 nti Nansana
erimu abantu emitwalo ne constituency ya mwami Segona kirimu abantu emitwalo 8 naye ate eriyo eri constituency emu olowooza lwaki kiri bwe kityo tuddeyo constitution kyeragira nti nno constituency zikolebwe okusinziira ku bivudde mu kubala kw'abantu na mukyo n'ababaka ba palamenti tukendeere tusatu nange nzire ewaka onaebo namboozi esebo nyabo omuzindaalo gwo ngera bwe tusiibulira ddala asebo webale nnyo webale ddala kakati bwe kibanga awo mulina likodi ojjukira mu sensasi emirundi gye najjawo n'okutuuka ku leve eyoga nti mukono bannange abantu nga temubabala ojjukira mu biseera by'akalulu nti neera Kampala n'emiriraano ffe twasembayo okulonda so obulyazamaanyi obuli ku kitundu kino ekya metropolitan kigenderere kubanga abalinga balowooza nti nno bwe mubanga temuwagira mwami Museveni kumulonda mubanga batakyalina mugabo mu nsi yammwe ekigambo ekyo kya bulyazamaanyi kibi ekitegeeza nti ebintu bwe tubyogera ku TV wano ng'otuyise nti ate mu palamenti tetubyogera era simanyi mwami Owen oba kyalikozenga bulungi n'otuyita ne tugamba ate tujja kujja kubanga tugenda byogerera mu palamenti si kirungi so ekigambo ekyo tusibako ekyo ekikokolombo kakati lwaki mugende mubyogere mu palamenti ate ebyo byalyogeddwa mulala Dombo amanyidde ddala bulungi palamenti bwekola era mumanyi nti abeera agoberera muba n'eddakiika 3 zokka bw'oba nga oyagala kuwa abantu senior secondary tekitegeeza nti nno olina bba wagombolola kubanga buli woteekawo egombolola oteekawo chairman oteekawo bakansalas oteekawo simanyi giso oteekawo simanyi bakoze batya oteekawo simanyi bakoze batya nti munnayuganda olwaleero abonaabona n'omugugu ogw'okuyimirizaawo abakulembeze tuli eno batuwadde baladisi baasistanti fewano emukono baladisi bazze ne batwala ofiisi za tawuni kiraka kati tawuni kiraka yayimirira mu lujja aladisi n'atuula mu ofiisi ye assistant aladisi n'atuula mu ofiisi ya deputy mayor tuli ku buzibu bw'amaanyi bwegamba tulina okukatinga down ku public administration expenditure sente tuzise mu bintu ebigasa abantu ekigambo ky'okwalocatinga sente okusinziira ku territory kya bulyazamaanyi abantu balina kuweebwa sente kusinziira ku bungi bwabwe ffe mu Buganda mwami Dombo twagala nnyo okwekulemberera awamu nga entity kyova olaba nti mu kutubuzaabuza nga tusabye federal ne batugamba tubawaddemu decentralization naye akolanga federal oyinza okuba gwe tomanyi makulu gaakyo naye ffe kiri ddiya nnyo gye tuli okwekulembera nga tuli kumpi ne Ssaabasajja Kabaka tukimanyi bulungi nti nno awantu we waba wasaana nga wasaana essomero nga wasaana oluguudo nga wasaana eddwaliro tekikwetaagisa kuba ng'otaddewo chairman wa 5 emirundi mingi basazeemu zi disitulikiti naye ne basalamu bizibu kati bakuyetinga ebibuga ne mu budget eno tubagamba bannange sente tuziwe ebibuga bye twateekawo mu alternative policy statement yaffe ey'opposition bannaffe bagaana nolwekyo tuleme kwekwasa tuleme kulimba abantu nti fragment nti development ajja na fragmentation of the country into smaller governance entities nabo bennyini abo bakimanyi nti si kyekireeta enkulaakulana ejja mu kuteeka sente mu bintu byennyini ebikwata ku bantu okusinga ogenda ng'okuliyetingawo bugavumenti ne bugavumenti sente zaaligenze ku mirimu gy'abantu ate ne gidda kusasula ffe bannabyabufuzi. Webale nnyo honorable. Hello. Webale nnyo webale ddala omukisa guno gwe mumpadde andowooza mukulu oli size mu studio lwakuŋŋaana naye mbadde mukosefu nsaba okumugumya nti sigamba nti nno nze baŋŋambye nti oliwo opposition mu studio tojja